banywanyi mwenna bagenda maaso n'okutulaba ku channel yaffe ya YouTube eya Kakos Facts 256 mukola kyatendo nnyo. Thank you so much, but do not forget to like, share and comment in different groups ze mulimu. Mwakitegeddeko nti Kenya tulonda leero akalulu embisanya yonna eri wakati wa Raila Odinga sako ne Ruto. Oh my god, nenga wana Uganda mulina okwesabira Kenya bagende maaso n'okuba nti balonda bulungi, akalulu bakayitamu bulungi kuboolaba mu kyakabe emiwendo gy'amafuta n'eŋŋano. Mukabisa kajanja akalulu ka Kenya ne katagenda bulungi. Mikwano tugenda batufudde. Current president wa National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi sako ne yali oba former president wa FDC ye mukulu Kano Kizza Besigye balabiddwako e Kenya nga bagenze kwekkaanya akalulu ke Kenya kagenda kubeera katya kamazima nawenkanya kakwatibwamu nga kensendala oba tugenda kuba tubibaleetera. The beautiful name is Trace May. Wait for the full video on our YouTube channel Kakos Facts 256.